kwiga okulima black pepper. Black pepper wetendo kwa bwefaanana. Ino ndokwa ya black pepper. Black pepper no alimu akasente. Ate ng'ekisinga okuba ekirungi akulira ku birime birala oba alandira kuli nti omuntu anasimba black pepper bw'oba olina emmwanyizo figundi yo shamba y'emmwanyi osobola okulima black pepper no tebakugamba nti tosobola bw'oba olina ekibira ekibira abantu balina bibira bya pine balina ebibira bya kalitunsi balina bino ebibira by'emisizi emiti mingi nnyo gino ginansangwa abantu bangi bagirimye bagisimbye kati ranze newunya nakwewunya bano ba intellectual pundits bamwe kati abantu osobola otogamba omuntu nti simba emiti nga tomulaze kintu kyasobola kufunamu alinde emyaka 2 myaka 10 simanya alyoka afuna embaawo era emiti agenda gitema ni mugambe mu miti gino gyosimbye tekamu emizinga gy'enjuki afune ku mubisi kati nga kalitunso wa lemon gwensiba mbagamba oyo alina akawo ka lemon tusobola kustekamu emizinga gy'enjuki mu abamusimbye ne mufuna kye bayita lemon honey kati olaba abasajja aba New Zealand bayina omuti gwe bayita manuka omuti ogwo bateekamu emizinga gy'enjuki ne bakola manuka honey era manuka honey akyasinze okutunda mu nsi yonna bino ebyammwe temuleeta simanya waffe webushenyi ate mbu omubisi ogwaffe gwe wano simanya mwaluwa tonyumya obuugi ku mandaazi oba olese buugi mu bbaala naye abasajja balina omubisi bali abasajja ba mutawaana naffe tusobola okufuna mu sente bwe tutyo nga tuddira emizinga gyaffe ne tugiteeka mu kalitunso wa lemon kyekyo kubaita okulowooleza wabweru w'ekibokisi kati era mu mbeera emu batutadde mu mizinga gy'enjuki mu kibira kyo teekamu black pepper kubanga black pepper alandira ku miti ate ng'alimu akasente black pepper tugenda mulima naye mba nina okulaga omugaso gwa black pepper naddala gwe yasobwa program ewedde nti black pepper avaamu butto akyasinza okuvuga eddagala kyova abala abayindi tasobola kulya kintu n'atamansako black pepper era lwaki yamutonyeza ku lulimi kubanga ayagala ebiriisa bimuyingire mu mubiri kati mu mbeera eyo ogenda kusima ekinnya futi 2 okuva ku muti katugeze olina omuti gwo gw'omumwanyi oba olina kalitunsiwo oba olina painiwo oba olina emisizi oba zino albizia emiti gyonna gy'olina simako futi 2 okuva ku muti ekinnya kisime nga kya futi emu kwemu tuli ffenna futi emu kwemu futi emu obunene futi emu obugazi kati ogenda teekamu ettaka lye bayita teraprita ettaka eryo ensi yonna lyenoonya teraprita ly'ettaka ly'ekibira kyova olaba bano abayindi baagala kusaanyaawo mabira balimireko kubanga ery'ettaka liba ggimu era buli nsi yonna yagala kulimirako mu Amazon buli mulimi agamba katugendeko mu Amazon tulimire eyo kubanga ettaka lyeyo ggimu naye ettaka eryo ekirifuula eggimu kubanga mulimu ebinyonyi ebigwa wansi nga bifudde ne bivunda kati bwe bivunda ne bigimusa ettaka kati mu mbeera eyo ngaffe abalowooleza wabweru w'ekibokisi ebinyonyi tetujja biweze ebinyonyi byonna babidduse ebinyonyi byali byasigala kasozi k'abayivu emakerere nabo bafunyemu embeera y'okutema emiti bansobedde nina omuti gwange ogwa kalitunsi bwe navanga mu 10 bwe nawummuliranga era ebikola bwe byangwiranga nagenda owuliranga kawo k'amaanyi era omwo mwe nazuula amajjani ga kalitunsi nenzuula omuti ogwa lemoni kwe gukolako research akakakyaya akabawoomera ak'amajjani ga kalitunsi wemanyi bwe twavanga eri mu 10 waalinga emmere ya layisi nali nange simanyi nti ndifuuka omukenkufu ebintu bwebityo twolina bikolerera kati nange nga nkakuutawo akafudu kati nga twegagenda mu lecture room ng'otuyanye obwana bujja kusekerera bujja kumanya ova eri mu 10 kati ng'otuulako wansi w'omuti kati empewo nga zikufuuwa kati mulimu obaka malayika yeyajja n'ansuulira ebikoola era akakoola kawunya bulungi nengamba kanono sikaleka kwe kakamulamu akawowo n'ebikola ne tukolamu amajjani ga kalitunsi mugamanyi mwabajja ku Kotoolyo wali ku kisenge 152 mugamanyi ne mu supermarket eyo yonna mugalaba muganywa idea yavaawo naye sebo naddayo nga abasajja omuti gwange bagutemye ogw'ebyafaayo omuti gwange bagutema naye Mukama abasaasire naye mu mbeera eyo nga tetwagala kutema miti tugenda kukola ettaka
tuliteeke mu kinnya kiri kye tusimye ettaka lya teraplita lyenkugambye. Kati nga gye tukyayina binyonyi tugende tufune amagumba g'enkoko. Abantu bano mulya nnyo enkoko, mwagala nnyo enkoko era ne ku bukoddomi mutwalayo enkoko. Naye funa baketi yo ogiteeke ngaawo ku restaurants. Ojja kulaba mu nnaku 2 ng'ofunye kilo 10 atubalya enkoko. Kati amagumba ago bw'ogafuna gookye, gakaze gookye, evvu oliteeke wali. Then ofune n'ettaka ly'ebbumba oliteeke wabbali. Ebbumba mulimanyi clay soil. Then ofune n'ettaka erya bulijjo kw'olimidde kasooli oba kw'olimidde ebitooke bye bayita top soil nalyo oliteeke wali. Then ofune ne bicarbonate of soda. Soda by cup gwe muteeka mu migaati. Ojja funayo ka sachet kamu ka grams 10 kateeke wali. Then ofune n'obukuta bw'embaawo nabo obuteeke wali. Kati kye tugenda okukola ly'ettaka ly'ekibira lye bayita teraplita. Ensi yonna lyenoonya. Olw'okuba nti ffe tetulimanyi bannayuganda kyova olaba n'okulima kutulemye. Tulina kye bayita sick agriculture ate nga twagala health economy. Temusobola kuba na bya bulimi birwadde ne mulowooza nti n'abantu mujja kuba balamu. No, tekisoboka. Kubanga bagamba amaanyi n'amagezi gava mu kulya emmere gye tulya ndwadde. Naffe tulusuubya tunaaba balamu naye tujja kwerwanako. Kati ettaka lino bwe tugenda dimikisinga tukole ettaka erikyasinza obugimu mu nsi yonna. Singa buli omu lyakozesa, singa tewali na kufuuyira na bigimusa bino byonna bye tukozesa. Era ettaka eryo tugenda osimba mu black pepper waffe. Kati ofuna kiro oba wirubalo 2 ez'ettaka lye nagambye ery'oku nnimiro n'oziteeka wali. N'ofuna wirubalo emu ey'ebisiriiza bya magumba g'enkoko n'otabulamu. N'ofuna wirubalo emu y'obukuta bw'embaawo n'oteekamu. N'ofuna ne wirubalo emu ey'ettaka ly'ebbumba n'oteekamu. Ne ka sachet kamu aka grams 10 aka bicarbonate of soda n'obitabula. Bw'omala obitabula n'ogenda ng'oteeka buli kinnya ky'osimye. Ekinnya ekyo mw'ogenda osimba black pepper. Kati gwe naawe alimu obutunda ery'ettaka lijja kukolera. Muddaawo ne muleekaana nti ekiwoto kwatutta simanya biki obulwadde bufutse bulwadde nemukuba enduulu ku leediyo. Nze mbikka bubisima tusagala ebyo kumpogganira kubanga ekyokuddibwamu tukimanyi. Nammwe ab'ennyaanya ettaka eryo limixing olabe oba ennyaanya zo zinaalwala. Kati lino ettaka lyaffe tugenda oteeka mu black pepper kubanga tetwagala mufuuyira. Ettaka bw'oba osimbyemu ebintu tobifuuyira. Kubanga liyamba okuzimba immunity y'ekimera ate ne litakkiriza buli obuwuka bu nematodes obwo butera okulwaza ebimera nga kati ebitooke obusiriŋŋanyi obutono tetumanyi naye mwabalaba emboozi z'omukenkufu mujja kuyiga. Kati bw'ogenda ng'oteeka mu kinnya kati eka emu egendamu endokwa 1000 eza black pepper. Endokwa 1000 eza black pepper. Kitegeeza ofuna emiti 1000 ogenda ng'osima ebinnya 1000 n'oteekamu ettaka eryo. Kati n'oleeta endokwa eno n'ogisimbamu. Bw'omala ogisimbamu n'obikkako ettaka. Bw'omala obikkako ettaka n'ofuna akati n'okateeka wabbali. Omanyi ono black pepper alanda. Kati okateekako n'okeebasa ku muti wano ne keebaka ne ku kinnya. Kati kwatambulira n'alooka ku muti. Kimutwalira omwaka mulamba okukula n'aba ng'asobola okukwata ku muti. Era ajja kuleeta ennimi. Ennimi ezo zigenda zeetu nga bulaba akatunda zeetoloola nga bulaba oba vanira we yakuliranga ku biroowa. Naye kwakulira ogenda okakana ng'akutte. Bw'amala okukwata bw'oba toyagala yambuke nnyo manyi olwa abantu abamu temulya bulungi mmere mu kintu kibeera ewala ennyo. Kulinnya amadaala ojjagwa bigo. Olulimi olukomyawo ne lutunula wansi. Olukutunula wansi kitegeeza tajja kwambuka nnyo waggulu. Mu mwaka gumu aba akuze. Ate nga tomufuuyidde tewetaaga mufuuyira ye ettaka lye nakugamba ero mixing limuyamba obutalwa. Ate naye nnyini mukambwe kamulali ono bamuyita piripiri manga. Olumala musimbe mu bibira byo, musimbe mu mwanyizo, musimbe mu kalitunsi wo, musimbe mu payini wo. Lwaki ofa obwavu nga waliwo ekintu ekisobola okuleetera ssente? Abapayini basiba beeraliikirira omuliro ebintu biri. Ne gumala gukwata wa payini asula mu ttooyi ng'ali mu kaaba amaziga kubanga omuliro gwa payini tosobola guzikiza. Mugiraba era mu Australia egyo emiriro ze bayita forest fires. Payini yaba akutta omuliro. Kati ajja kukuwa kiro 3 buli muti. Buli kikolo kye wasimba kijja kuwa kiro 3
oluvannyuma lw'omwaka ate season yazo ono black pepper alimu enoga 2 alina season 2 kigeza ojja kunogako kumala myezi 6 then eroddemu omunogeko okumala emyezi 6 kigeza mu mwaka ogenda kulufuna kilo 6 kubanga buli muti gukuwa kilo 3 giri emiti 10 ze kilo 13 gwe genda obuze mu katale black pepper kiro egula mmeka kiro ya black pepper egula emitwalo egi 5 kitegeeza omwaka ogumu asobola kuwa obukadde 3 olunogo olusooka lukuwa obukadde 150 kubanga kiro 10 kilo 3 times 10 emiti 10 ze kilo 13 times emitwalo 5 obukadde 15 nenga tofuuyidde ekijimusa watabula lumu takalirira therapeutic eri obukuta bw'embaawo bicarbonate of soda ne vuli amagumba g'enkoko nomala kakitegeeza bimu ku birime bye tusobola okusimba talina buuka mwaka gumu aba akuze ate nga akulira ku kirala kisegezo osobola okunoga emmwanyizo n'omulima ate nga naye bwakuwa akasente ajja kuwa sente n'okusinga emmwanyi gwa talina miti na mmwanyi osobola musimbira ku bikondo oteeka ebikondo 100 mu eka n'ogenda ng'omuteekako nawe n'akuwa kasente n'ofuna kasente kiri nti odoibweka abalina emiti ye yeetaaga support kubanga alanda bibimu ku bimera ebyo bye mbaleetedde nga bannayuganda nabaleetera sukali w'obutonde wano gwe muyita mujuni n'abajuna ne mukuba amazina ne mwawuza ne ngamba yes thank you God ne mbaleetera flax kyusiza embeera z'abantu nanti bagamba teeka sente woolaba ze zange nzitadde mu black pepper ne flax nga bwe ndindirira the great sundown nga lumu November.